Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is going to genda kulawo ngenda kusaba nze sitera kusaba. Eno video gitambuze mpaka amanyu go wegako. Gitambuze tuke ku mama wo, gitambuze tuke ku tata wo, gitambuze tuke ku muganda wo. Mpuliriza mu katono. Tutunulide the currency reform of 1987. Engeri gye bakyusamu ssente y'eggwanga mu mwaka gwa 1987. Wano bajjajjaffe bali bamaze okufubutuka mu lutalo ne bakitaffe bali bamaze okufubutuka mu lutalo. Mpuliriza mu katono. Kyebayitadde mu $7 eya 1987 ze zaali reform ezaali zikyusa ssente enkadde okuva mu ssente z'obubote okudda mu ssente za Museveni. Bakitaffe ne bajjajjaffe tebamanya nti eno yali ensibuko y'obwavu bwabwe ku mulembe gwabwe, wabula ng'obwavu buno bwali bugenda tambula emirembe gyonna n'egirijja. Ba Museveni kino bakitegeera nti engeri yokka gy'osobola okufugamu abantu bano abalina kasente abaali bakozeemu, abalina emmwanyi eziwera, abaali baterese ssente mu banka ez'enjawulo, abaali balina looni mu banka ez'enjawulo, bategeera nti engeri yokka gy'osobola okuddamu n'obafuga bulungi oyina osooka n'obaggyako kye balina n'obazzayo ku pensa erya restart. Wulirizaamu katono. The currency reform of 1987 yaleka bajjajjaffe bangi nga baavuwadde. Ba Museveni bano baagi marketing nga bagiyitadde mu $7. Mpulirizamu katono. Ba economists bangi abaaliwo ebiseera ebyo ab'opposinga reform eno eya Museveni, era bo nga baali bakirabidde ddala nti reform zino zaali tezirubiriddwe kugaggawaza munnansi, wabula zaali zirubiriddwe kwavuwaza munnansi kumuzzaayo ku pensa lya restart. Wulira, 5,000 eza currency ey'obote zaali zisobola okutambuza okuva e Kampala okutuuka e Kajansi ye distance ya miles 8. Nga bamaze okukyusa ssente bano ba Museveni, omuntu eyalina 5,000 eza currency y'obote bamugjanko 02 bamulekera nga shillings 5. Kivunulwa bwe kiti nti 10,000 olwali ku mulembe gwa Museveni lwali equivalent ku mitwalo 14,258 eza ssente z'obote. Kanchukuddiremu omuntu eyalina emitwalo 14,258 ez'obote bw'wagendanga okukyusa ssente bano ba Museveni bakuwanga shilingi 1,000. Ekitegeeza nti wano waliwo increase mu transport mu exchange ya 1900%. Wuliriza bulungi, nkusiigira ensibuko y'obwavu bw'abajjajjaffe ne bakitaffe ku mulembe gw'obote. Ekyali kisinga okwenyamiza nti abaatwalanga ebisawo bya ssente mu banka okuwanyisamu okufuna currency empya, abaagendanga n'ebikutiya baafulumangayo na buveera bwa black oba obuveera bwa green obw'ebiseera ebyo. Kino ate kikyali kisinga okuluma nti nga bamaze okukyusa ssente zino, nga bamaze okuzitemako figures nti yayina ebitaano nga bakutemako figures 2, 10,000 nga balutemako figures 3, n'akakadde n'ogenda mu maaso nti ate ne ssente ze wali osigazzaawo bano ba Museveni baaziteekako tax ya 30%. Kitegeeza kwataano gwe wali osigazza ku 5,000 nga bakuteekako omusolo gwa bitundu 3 ku buli 1,000. Bwe batyo bajjajjaffe bwe babaavuwaza n'okutuusa olunaku olwaleero. Wuliriza bulungi, buno obwavu tebakulimba nti bwali buteeketeeke. Bakitaffe ne bajjajjaffe ebiseera ebyo baagendanga ne beewola ssente mu banka ezaaliwo ebiseera ebyo, okusingira ddala Bank of Uganda. Bwe beewolanga ssente bano ba Museveni nga baleese enkola ey'okukendeeza ku ssente zino kuba baali baluubirirwa kubaavuwaza. Wuliriza, abalina loans mu banka wadde nga babateerako omusolo gwa 30% ku ssente ze baali basigazzaawo, ate ekyewuunyisa abalina looni mu banka ebiseera ebyo, ate 30% eno gye baateeka ku ssente zaabwe tebaagibaggyirako ku looni ze baalina okusasula. Teweerabira, bo bennyini be baali bawambye banking system nga ne banks za Uganda ye bazikontrolinga. Obwavu awe busibukira. Abasinga kumwemuulira enjogera egamba nti eyakwatanga akakadde k'obote n'akatwala mu banka, ba Museveni bamuwanga shilingi 7. Bino tebyali bya bulimba lwa nsonga omulembe gw'obote eyayinanga emitwalo 14,208 bano ba Museveni bwe bajjanga okumuwanyisiza bamuwanga shilingi 1,000. N'okutuusa olunaku olwaleero ikonomi ya Uganda teddanga ngulu. Obwavu bw'abakitaffe okulumwa n'okaaba
bajjajjaffe nkudiramu bwatandika 1987 bangi kummwe abali eyo famire zammwe zaalingagga nnyo balina amaterekero g'emmwanyi balina pamba n'ebyo nga bwe mbikugamba bantu ba Museveni nga bamaze okuwamba ebbeeyi yaayo baasooka ne bagisuula ne basuubula buli ekyaliwo ku bbeeyi gye baagadde ne basigala nga ate babitunda ku maketi y'emu eyali ey'ebbeeyi ebiseera ebyo. Ladies and gentlemen, eno regime abasinga kummwe gye muyiirawo omubiri, regime eno abasinga kummwe gye musinga okwagala, y'ensonga lwaki families ez'enjawulo empitirivu okukamala mu ggwanga lyattu Uganda njavu n'okutuusa olunaku olwaleero. Wuliriza ebigambo bino. Museveni ssemateeka gye yasikira era gye yagaana okukozesa ey'Obote, the pigeonhole constitution, yali akimanyi nti Obote ssemateeka gye yajjawo yali esobola okutuusa Uganda eyo n'egifuula amata. Omuzungu ng'atuleka yatulekera ssemateeka ya 1962, the independence constitution. Omuzungu kiki yali yastadinga nti agenda okujja mu Uganda ng'enkola eyali ekulaakulanyiza ebitundu eby'enjawulo yali kuyita mu Bwakabaka n'engeri regions ez'enjawulo gye zaali zeesetingamu nga zeewa obukulembeze. Kyova olaba bwe yali abaga ssemateeka wa Uganda yateekamu kye bayita semi-federal system, era yalekawo federal states n'atondawo ne semi-federal states. Nga kimu kyo federal states ez'enjawulo mwalimu Obwakabaka obw'enjawulo oba enteekateeka y'ebitundu eby'enjawulo baali babiwadde amaanyi okuddukanya enkulaakulana y'ebitundu eby'enjawulo nga biyinamu a bit of autonomy, wabula nga biri mu Uganda eyawamu mu bufunze. Omuzungu yali yakwata the Republic of Uganda ng'enkola gye yagiteekamu ya demokrasiya yagigattamu semi-federal system ng'abantu basobola okwekulembera mu bitundu eby'enjawulo nga basobola okwesololeza emisolo gyabwe ne bakwata ku misolo gye basolozezza ne baddiza gavumenti eya wakati okusobola okukulaakulanya ebitundu eby'enjawulo all together. Museveni yali akimanyi nti olw'okubanga bajjajjaffe baali bagaggawalidde ku mataka, baali bagaggawalidde ku mmwanyi, baali bagagga mu bintu eby'enjawulo, yalina okutagetinga ebyobugagga bino byonna ebyayingizanga ssente nga mwalimu ettaka nga mwalimu n'ebirime bye baalimanga. N'olwekyo yali tasobola kukomyawo ssemateeka ya 1962 gy'osobola okuyita the independence constitution, lwa nsonga yali akimanyi nti wakomezawo independence constitution abantu bagenda sigaza autonomy mu regions zaabwe ez'enjawulo. Abali mu Northern Uganda bagenda kukolerera nnyo Northern Uganda okulaawulana, n'abali mu Central, n'abali mu Eastern, n'abali mu Western. Abazungu ekyo bakimanya nti engeri yokka eggwanga gye lisobola okukulaakulanamu kwe kuleka abantu ne beetwala mu bitundu byabwe eby'enjawulo nga contribution gye bakola bawaayoko ku contribution mu central government, naye nga sente ezisinga okuŋŋaanyizibwa mu bitundu byabwe zidda mu bitundu byabwe. Kyekyali kyabaleesa semi-federal ne federal system mu republic oba mu democracy. Wuliriza ebigambo bino. Obwavu bwolaba mu Uganda olunaku olwaleero, contributor waabwo eyabu enabler waabwo ya regime ya Museveni. Tekyali mu nsobi okwata 50,000 ez'Obote ne bakuwa shillings 5 eza Museveni. It wasn't a mistake. Teyali nsobi okwata emitwalo 14 mu 2008 ez'Obote ne bakuwa shillings 10 olwa Museveni. It was never a mistake. This was done by intention. Ekigendererwa kyali ki? Kyali kyakwavuwaza munnansi asokaddeyo ku pensa erya restart. Kyakubiri, n'akasente kano nga bamaze okukavungisa, zonna ze wali osigazza bazitengako omusolo gwa 30%, ate nga tebakuyambyeko kukendeereza ku looni bajjajjaffe ze balina mu bbanka nga bakutaddeko omusolo gwa 30%, ate 30% eyo tebagijjangako ku sente ze balina okuzza mu bbanka naddala abo abalina looni. Bwe batyo bano ba Museveni bwe batwala ettaka ly'abakitaffe, ettaka ly'abajjajjaffe, baazuulanga abalina looni by then ebiseera ebyo abamu ku bo batugumbulanga bafiira ne mu bubenje. Obwavu bwa Uganda olunaku olwaleero bwatandika ne regime 2026 londa bwoti okumanya ebisukka ku ebyo. Kuuma akaluluko kabanje.